Nyo mulinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nebaza Katonda atukuumye ate n'atutuusa kati nga tukyassa omukka ogw'obulamu. Mu ngeri enjawulo njagala okwebaza Katonda olw'okutukulembera n'atutuusa mu studio za Prime Radio 91.9 Kampala ate ne 94.6 Masaka. Twebaza Katonda olw'enteekateeka eno eya Nakazadde eyateekebwateekebwa Radio Prime okulabika nga naffe tukyazibwako mu studio za Prime Radio. Nzayogera nammwe erinnya yenze Ssebunya Ttone era nga ndi mubuulizi wa njiri ya Kristo okuva mu Seta District naye nga nsinzira mu kanisa ey'Ekkolo. Ate era neebaza Katonda olw'omusumba Christopher Serunjogi kubanga yatwala district eyo yakiteekateeka okulabika nga ne kanisa ey'Ekkolo wamu n'ey'Ekiwanga tuweereza ku lunaku olufaanana bwe luti. Bassebo ne bannyabo, mu kiseera kino ekya puroguramu yaffe bw'atyo bw'ayogera Mukama, nsaba tubeeko ebigambo eby'enjawulo bye tugenda okutunuulirako mu kigambo kya Katonda Bayibuli, naye nga tetunnaba kugenda mu kigambo kya Katonda ngenda kubasaba yonna gye muli twewombeeke tuweeyo okwebaza. Katonda Kitaffe omulungi omwagalwa, Mukama tukwebaza n'olw'akaseera kano k'otuwadde okubaako ebigambo eby'enjawulo bye tuyiga, era tusaba Omwoyo Omutukuvu yawandiisa ekigambo kyo y'aba atuluŋŋamya okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Bassebo ne bannyabo, obubaka bw'olwaleero nabuwadde omutwe ogugamba nti obudde bwe tebunnayita. Obudde bwe tebunnayita. Era ng'obubaka bwaffe bugenda kuva mu kitabo ekya Yokaana essuula y'e11 gye tugenda okutambula nayo mu budde Katonda bw'atuteekeddeteekedde olwaleero. Mu Yokaana essuula y'e11 mwe tusanga ebigambo ebiri ku lunyiriri olusookera ddala ebigamba nti awo waaliwo omuntu eyali omulwadde Laazaalo ow'e Besaniya mu mbuga Maliyamu ne Maliza muganda we mwe baali. Maliyamu oyo eyasiiga Mukama waffe amafuta n'amutanya ebigere n'enviiri ze ye, yalina mwannyina Laazaalo eyali alwadde. Bassebo ne bannyabo, ebigambo ebiri mu lunyiriri luno, mu nnyiriri zino ze tuva okusoma, bigambo bya nnaku, bigambo bya kweraliikiriza nti kubanga mukwano gwa Yesu Kristo ayitibwa Laazaalo mu kiseera kino yali alwadde. Naye abantu bano baganda be, baganda ba Laazaalo omuli Maliza ate era ne Maliyamu ne batya era ne beeraliikirira. Olunya olwokusatu lugamba nti awo bannyina abo ne bamutumira nga bagamba nti Mukama waffe, laba gw'oyagala alwadde. Olunyiriri olwokusatu bassebo ne bannyabo lunkwatako nnyo buli we ndusoma kubanga nange nkitegeerera ddala era nga nange nsaba okukikutegeeza nti naawe Yesu Kristo gw'ayagala osobola okufuna obuzibu, osobola okufuna emitawaana nga Laazaalo, nti kubanga baamutumira ne bamugamba nti gw'oyagala alwadde. Kino kindaga nti newankubadde nga Mukama waffe Yesu Kristo atwagala nnyo, naye kitegeeza nti tusobola okufuna ebizibu. Waliwo abantu abayinza okubeera n'endowooza egamba nti buli womala okukkiriza Katonda oba buli w'obeera ne Katonda ebizibu biyinza obutakusinkana. Bayibuli etugambye nti Laazaalo newankubadde ng'ali mwagalo wa Yesu Kristo, naye ebizibu tebyalema kumusisinkana era n'alwala. Mu lunyiriri olwokuna agamba nti naye Yesu bwe yawulira n'agamba nti obulwadde buno si bwa kufa, wabula olw'ekitiibwa kya Katonda omwana wa Katonda abe n'ekitiibwa olw'obwo. Bassebo ne bannyabo, tusobola okubeera nga tusisinkana ebizibu eby'enjawulo mu bulamu, naye ebizibu ebyo bisobola okubeera nga tebigenda kumalawo bulamu obwo, naye nga ekigendererwa Katonda ayagala abantu beeyongere okumutegeera. Katonda ayagala okulaba nga senga onaagumiikiriza mu kaseera akafaanana bwe katyo
n'amala n'akujjamu ogenda kumuweerwa obujulizi abantu basobole okumutegeera. Era y'ensonga lwaki Yesu Kristo abagamba nti obulwadde buneeno newankubadde nga bantumidde obulwadde Lazaro bwalwadde si bulwadde bwa kufa, naye olw'omwana wa Katonda asobole okuweebwa ekitiibwa. Mu lunyiriri olwokutaano lugamba nti naye Yesu yayagala Maliza ne muganda we ne Lazaro. Awo bwe baawulira ng'alwadde n'ayosaawo ate ennaku 2 mu kifo kye yalimu. Basebo ne bannyabo, tusobola okubeera nga twebuuza ekibuuzo, lwaki Yesu Kristo ng'ategedde nti ono mukwano gwe era ne baganda ba Lazaro baali bakimanyi bulungi nnyo nti Lazaro mukwano nnyo gwa Yesu Kristo, naye ate Yesu Kristo n'asalawo okwosa ennaku 2 naye ng'akitegedde nti mukwano gwe mulwadde. Ekibuuzo ekyo tusobola okukyebuuza, naye kifaanagana n'ekibuuzo kituyinza okwebuuza nti lwaki nze alabika ng'asinza Katonda nyinza okusisinkana emitawaana ate emingi oba oli awo n'okusinga abalala batamumanyi. Abantu bano beebuuza ekibuuzo ne bagamba nti lwaki Yesu Kristo alwawo ng'ate ono gwe tumwanjulidde muntu we mukwano gwe ddala. Ebibuuzo bye bimu bye twebuuza bassebo ne bannyabo, ebibuuzo bye bimu naye biweebuuza eyo n'ogamba lwaki nze alabika ng'ategedde Katonda nyinza okuwangaalira mu mbeera efaanana bweti naye nga seeyongerako nze alumbibwa ebirwadde eby'enjawulo. Bayibuli eraga nti okulwawo kwa Yesu Kristo yalina ensonga lwaki yalwawo. Era njagala okutegeeza ssebo ne nnyabo ampuliriza mu kaseera kano nti olw'ekyo ky'osabye kiyinza okubeera nga kitutta akabanga nga tekinnaba kuweebwa. Yesu Kristo Mukama waffe alina ensonga lwaki tekinnaba kukutuukako. Bayibuli egamba mu lunyiriri olw'omusanvu nti ate n'alyoka agamba abayigirizwa nti tuddeyo e Buyudaaya. Olw'omunaana abayigirizwa ne bamugamba nti Rabbi, kaakano Abayudaaya baali basala amagezi okukukuba amayinja, ate gy'obodda? Yesu n'abaddamu nti essaawa ez'emisana si 12. Omuntu bw'atambula emisana teyeesittala, kubanga alaba omusana ogw'ensi eno. Naye omuntu bw'atambula ekiro yeesittala, kubanga omusana teguli mu ye. Yayogera bw'ati n'alyoka abagamba nti mukwano gwaffe Lazaro yeebase, naye ŋŋenda okumuzuukusa. Ebigambo ebiri mu lunyiriri olw'11 Yesu Kristo abategeeza nti Lazaro mukwano gwaffe yeebase. Naye bassebo ne bannyabo, ebigambo nze wembisoma Yesu Kristo okwosa ennaku 2 alinganga yakigenderera. Bwe weetegereza ebigambo ebiri wano eno, abayigirizwa ba Yesu Kristo oba oli awo tebaategeera nnyo Yesu Kristo kye yali ategeeza, kubanga ebigambo byensoma mu lunyiriri olw'12 lugamba nti awo abayigirizwa ne bamugamba nti Mukama waffe oba yeebase anaazuukuka. Kiki ekikubonyaabonya ate okugenda nti ate omuzuukuse? Talina bantu babasobola okumuzuukusa. Ekigambo kino kiraga nti baali tebakitegedde. Yesu Kristo yalina amakulu g'abategeeza. Lwaki akozesa ekigambo nti nti yeebase? Olunyiriri olw'14 lugamba nti awo Yesu n'alyoka ababuulira lwatu nti Lazaro afudde. Ensonga lwaki Yesu Kristo ekigambo kufa akozesa ekigambo kwebaka, ayagala okubazimbamu essuubi nti abawummulira mu nze babeera n'essuubi ery'okubeera abalamu omulundi ogwokubiri, nti Mukama waffe Yesu Kristo ng'akomezzawo obwakabaka bwe baliddamu okubeera abalamu nate. Ly'essuubi eryo omuntu yenna awummulidde Mukama waffe byabeera nalyo. Y'ensonga lwaki Yesu Kristo okufa kwa Lazaro yakuyita kwebaka. Naye nga teriyo muntu mulala yenna ayinza kumuzuukusa. Abayigirizwa ekyo tebaakitegeera, okuleka ye alina obuyinza okusobola okuzuukiza omuntu oyo ye yali asobola okumuzuukusa yekka. Era olunyiriri olw'okutaano Yesu Kristo olw'15 alina ebigambo by'ayogera n'agamba nti nange neesiimye ku lwammwe, kubanga saaliyo mulyoke mukkirize naye tugende gy'ali. Buli wensoma olunyiriri luno olw'15 neewuunya amakulu ga statement eno nti saaliyo mulyoke mukkirize. Kitegeeza ki? Nti abayigirizwa ba Yesu Kristo baatambulanga naye ne baweerezanga wamu naye ne balaba ebyamagero bye yakolanga, naye nga tebamukkirizanga nti ekyamagero eky'okuzuukiza omuntu ayinza okuba nga akisobola. Bassebo ne bannyabo,
naawe oyinza okubeera eyo. Ekyamazima nga Mukama waffe Yesu Kristo wamukkiriza. Naye oba oliawo nga waliwo embeera gy'otuukako n'ogamba nti eno ayinza okuba nga tagisobola. N'osalawo n'ogamba nti kanneenoonyeza amagezi ewalala. Ssebo ne nnyabo njagala okutegeeza nti Mukama waffe Yesu Kristo gwe twakkiriza ayinza byonna. Abategeeza nti neesiimye, ekitegeeza nti senga mwaliyo oba oliawo mwandimbuusabuusizza naye saaliyo ng'ekintu ekyo kimutuukako, sibadde eyo ng'afa, naye njagala ngende nkole ekyamagero ekyo musobole okutegeera amaanyi ga Katonda. Bassebo ne bannyabo, njagala okubazzaamu essuubi nti embeera gye tuyitamu mu nsi muno, ensi eno ey'ekibi, embeera etunyigiriza bassebo ne bannyabo, embeera eyo Pawulo ayogera n'agamba nti kubanga okubonaabona kwaffe okw'akaseera akaakaakano okutazitowa kweyongera nnyo okutukolera ate ekitiibwa ekizitowa eky'emirembe n'emirembe. Eyo ly'essuubi lye tulina ng'Abakristaayo abakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo nti akaseera ke tuyitamu newankubadde nga kanyigirizibwa kaakaseera katono, naye ate nga tulina essuubi nti newankubadde ng'omuntu awummudde ate aliddamu okubeera omulamu nate. Eyo ly'essuubi Mukama waffe Yesu Kristo lyazimba mu bayigirizwa bano eno. Olunyiriri njagala ngende ku lw'17 olugamba nti awo Yesu we yatuuka n'asanga nga yakamala ennaku 4 mu 5. Ebigambo ebiri mu lunyiriri olw'17 nabyo binneewuunyisa, kubanga we twasomye waggulu olunyiriri lwatugambye nti we yawulira amawulire n'ayisaawo oba n'ayosaawo ennaku 2. Naye olunyiriri olw'17 lulaga nti ate yagenda okutuuka e Besaniya nga wayiseewo ennaku 4. Kitegeeza ki? Nti ennaku endala 2 oba oliawo zaayitawo nga Yesu Kristo tannaba kutuuka mu kifo. Ekibuuzo, ennaku ezo zonna yali akola ki? Nga baamutumiranga n'omuntu akyali mulamu. Ebibuuzo ebyo naawe oyinza okubeera eyo nga biweebuuza n'ogamba nti nzize nga nsaba emyaka n'emyaka naye Katonda ng'alinga ng'atawulira. Bassebo ne bannyabo, ebibuuzo Maliza ne Maliyamu bye baali beebuuza. Naye Mukama waffe Yesu Kristo bassebo ne bannyabo ayina ensonga lwaki yamalayo ennaku 2 nga bamaze okumubuulira ate n'ennaku endala 2 nazo ne zimuyitako nga tannatuuka Besaniya. Agenda okutuukayo mu Besaniya bassebo ne bannyabo ng'ennaku 4 ze ziyiseewo. Mu byafaayo eby'Abayudaaya omuntu buli we yafanga n'amala olunaku lumu waabeerangawo endowooza egamba nti omuntu oyo tannaba kufa. Omuntu buli we yafanga n'amala ng'ennaku 2 endowooza eyo egamba nti oba oliawo ayinza okuddamu n'abeera mulamu, yabeeranga mu bwongo bw'abantu. Omuntu buli we yawezanga ennaku 3 ng'afudde era baabeeranga n'essuubi nti oba oliawo katumulindeko ayinza okudda engulu, okutuusiza ddala omuntu we yawerezanga ennaku 4 mu 5 essuubi ly'abantu ne lyoka libaggwaeramu ddala ne bakitegeera nti omuntu afiiridde ddala. Tukiraba nti Yesu Kristo alindira ddala ennaku 4 ne zimala okuyitawo n'alyoka ajja nga buli omu abadde n'amagezi wayinza okugasuubira nga gamuweddeko. Mukama waffe Yesu Kristo ebiseera ebisinga alindako n'onoonyaako yonna gy'osuubira amagezi, gy'osuubira okutaasibwa, okutuusa lw'owanika n'ogamba nti kaakati Katonda wange yamanyi, ngezezzaako wano ne wali naye bigaanye, kati Mukama waffe yamanyi obulamu bwange. Bassebo ne bannyabo, olunaku lw'oyogera ekyo Mukama waffe abeera mweteefuteefu okuddamu ensonga yo. Laazaalo ng'awezezza ennaku 4 mu 5 essuubi ly'abantu lyali limaze okuggwaawo. Buli omu abadde anoonya amagezi ag'enjawulo okulabika nga ajjanjabako nga kati gakomye, tebakyasuubira. Era ebigambo ebinkakasa biri mu lunyiriri olw'20 olugamba nti awo Maliza bwe yawulira nga Yesu ajja n'agenda okumusisinkana, naye Maliyamu n'asigala mu nju. Olw'22 awo Maliza n'agamba Yesu nti, Mukama wange, singa wali wano mwannyinaze teyandifudde. Bassebo ne bannyabo, ebigambo Maliza byayogera, effamire eno eya Laazaalo, Maliza amu ne Maliyamu yali famire nga erina omukwano mungi nnyo ku Yesu Kristo, kubanga yagendangayo n'abakyalira. Baali bamanyi obusobozi bwa Yesu Kristo na biki byayinza okukola, naye obuulyawo nga balina we bakoma nga tebamanyidde ddala maanyi gaabwe. Kati Maliza alaba Yesu Kristo ng'azze, naye ng'ate yamutumira dda nga waakayitawo ng'omulwadde akyaliwo,
n'amutumira ng'obudde bukyali ng'asuubira nti Yesu Kristo kasaana awulira nti gw'oyagala alwadde anadduka bunnambiro n'abaako ky'akola. Maliza akola statement n'agamba nti senga wali wano ng'omulwadde oyo akyaliko kale ekyamazima teyandifudde. Maliza mu statement yeegamba nti naye kaakati simanyi na kikuleese, kaakati sisuubira nti oyinza okubaako ky'okola. Ye statement Maliza gy'akola nti senga wali wano mwannyinaze teyandifudde, amakulu nti kaakati ne wozze tewakyali kiyinza kukyuka kubanga yafudde dda. Olunyiriri olw'abiri lugamba nti Yesu n'amugamba nti mwannyoko ajja kuzuukira. Maliza n'amugamba nti mmanyi nti alizuukira ku kuzuukira kw'olunaku olw'enkomerero. Yesu Kristo kyategeeza nti mwannyoko ajja kuzuukira senga onaaba ng'onzikiriza. Naye Maliza olw'okuba yali yakitegeera era nga yakikwata nnyo nti waliyo okuzuukira ku lunaku luli eri, era amugamba nti kituufu nkimanyi nti waakuzuukira naye alizuukira ku lunaku olw'enkomerero. Yesu Kristo kyava amuddamu mu lunyiriri olw'25 nti Yesu n'amugamba nti nze kuzuukira n'obulamu, akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu. Bassebo ne bannyabo, eryo ly'essuubi Mukama waffe Yesu Kristo ly'atuwa buli we tubeera, nti newankubadde nga tuyita mu bulamu obw'okunyigirizibwa baganda baffe bayinza okuba nga bazze nga bawumula, naye ekinyusa ekikulu kwe kuwumulira Mukama waffe Yesu Kristo nti akkiriza oyo newankubadde ng'afudde aliba mulamu. Olunyiriri olw'26 lugamba nti na buli muntu mulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe. Agamba nti okkiriza ekyo, amubuuza ekibuuzo nti buli muntu yenna akkiriza nze nga mulamu talifa emirembe n'emirembe, ekyo kikkiriza nti nsobola okumuwa obulamu obw'emirembe n'emirembe obutaliimu kibi oluvannyuma lwa buno. Amubuuza ekibuuzo olw'27 luneewuunyisa nnyo kubanga agamba nti n'amugamba nti weewaawo Mukama wange, nze nzikiriza nga ggwe Kristo omwana wa Katonda ajja mu nsi. W'ogattagatta statement Yesu Kristo gye yakola n'okuddamu kwa Maliza ekyamazima statement ya Katonda oba ekibuuzo Yesu Kristo kye yabuuza tekyakwatagana na kyakuddamu kya Maliza. Era anoonya engeri gye yeebalama ekibuuzo kya Yesu Kristo, amugamba nti ekyamazima nzikiriza nti oli mwana wa Katonda, naye amugambye nti okkiriza nti nsobola okumuwa obulamu. Maliza okulaga nti ekyamazima Yesu Kristo kyamugamba takikkiriza bulungi, kyava amugamba nti nzikiriza ng'oli mwana wa Katonda, naye mu bwongo bwe akimanyi nti waliwo kyempulira ng'oyinza okuba tokisobola. Bassebo ne bannyabo, naawe oyinza okuba nga Maliza. Mukama waffe agamba nti teriiyo kiyinza kumulema. Agamba nti leeta emigugu gyo ye waali okukwetikkirako, naye waliwo w'oyinza okutuuka n'owulira ng'ekyamazima emigugu gisusse ku Mukama waffe mu ndowooza yo. Naye bassebo ne bannyabo agamba nti senga omukkiriza gwe ky'oyinza okulaba ng'ekinene, agamba nti ajja kusobola okukiwangula. Olunyiriri olw'27 lugamba nti n'agamba nti weewaawo Mukama wange, nze nzikiriza nga ggwe Kristo omwana wa Katonda ajja mu nsi. Bwe yamala okwogera bw'ati n'agenda n'ayita muganda we Maliyamu kyama n'amugamba nti omuyigiriza azze akuyita. Naye bwe yawulira n'agolokoka mangu n'ajja gy'ali. Yesu yali tannatuuka mu mbuga naye ng'akyali mu kifo Maliza kye yamusangamu. Awo Abayudaaya abaali naye mu nnyumba nga bamukubagiza bwe baalaba Maliyamu ng'ayimiridde mangu okufuluma, ne bamugoberera nga balowooza nti agenda ku ntaana okukaabira eyo. Awo Maliyamu bwe yatuuka Yesu gy'ali n'amugamba, n'agwa ku bigere bye n'amugamba nti Mukama wange, singa wali wano mwannyinaze teyandifudde. Ebigambo bye bimu Maliza bye yagamba Yesu Kristo, era bye bigambo bye bimu ne Maliyamu byaddamu. Abantu baneeno baali bazimba mu ndowooza yaabwe nti ekyamazima Yesu Kristo ayina waakoma, amaanyi ge gayinza okubaako ne we gakoma. Ekibuuzo naawe y'endowooza yemu gy'olina. Njagala okyuse endowooza yo era okkirize nti Mukama waffe Yesu Kristo teriiyo kizibu kiyinza kumusukkulumako.
kakubeere kufa agamba nti senga tumukkiriza ye waakutuwa obulamu obw'emirembe n'emirembe. Mariyamu kyekigambo kyekimu kyakozesa naye njagala kudduka bassebo ne bannyabo ngende ku lunyiriri olwasatu mu esatu agamba nti awo Yesu bwe yamulaba ng'akaaba n'Abayudaaya abazze naye nga bakaaba n'asinda mu mwoyo ne yeeraliikirira n'agamba nti mwamuteekawa? Ne bagamba nti Mukama waffe jangu olabe. Yesu n'akaaba amaziga. Ebigambo bino bassebo ne bannyabo bigambo ebyeraliikiza Mukama waffe Yesu Kristo naye nga okweraliikirira kwe tekuli ku Laazaalo kubanga already yali ayina amaanyi agasobola okuzuukiza Laazaalo. Naye Yesu Kristo ekimusinza mu mmeeme ye n'ekimukaabya amaziga kwe kulaba obutakkiriza bw'abantu baneena abaali bamwetoolodde. N'agamba ebbanga ly'empeerereza mu bantu bano tebayinza kukkiriza nti nina amaanyi agasobola okuzza mu muntu ono obulamu. Olwaleero bassebo ne bannyabo mirundi emeka ng'okaabya Mukama waffe? Owangadde naye, otambudde naye, olabye ku byamagero byazzenga kukolera mu bulamu, naye waliwo wootuuka n'owulira ng'ate ekizibu ekyo kirabika ng'ekigezze okusingako ku Mukama waffe. Njagala okuzzaamu amaanyi nti bulijjo okukkiriza kakweyongerenga Mukama waffe Yesu Kristo n'ekyo ky'olabanga ekinene Mukama waffe waali okukikuwangulira. Bayibuli egamba mu lunyiriri olwasatu mu omukaaga agamba nti awo Abayudaaya ne boogera nti laba bw'abadde amwagala, naye abamu ku abo ne boogera nti omuntu ono eyazibula amaaso g'aba muzibe, eyazibula amaaso ga muzibe w'amaaso teyayinza kulobera ono kufa. Abayudaaya baamulabanga n'abantu ab'enjawulo baamulabanga ng'akola ebyamagero naye kino yali tasobola kukirobera era nabo bagamba nti at least yandimujjanjabye n'awona naye ekyokufa tebakikkiriza nti ayinza okukikola. Olunyiriri olwasatu mu omunaana agamba nti Yesu Kristo bwe yasinda ate munda ye n'atuuka ku ntaana yali mpuku ng'eteekeddwako ejjinja kungulu. Yesu n'agamba nti muggyeewo ejjinja. Maliza mwannyina w'oli eyafa n'agamba nti Mukama wange kaakano awunya kubanga yakamala ennaku nnya. Bassebo ne bannyabo Yesu Kristo ebbanga lye yamala ne Maliza ng'amunnyonnyola oba oli awo yali ayagala okuzimba mu Maliza okukkiriza naye ekigambo ekyasinga ennyo okumukutula ye last statement gye yakola nga Yesu Kristo amugambye nti jjawo ejjinja. Kyava awunzika ng'agamba nti nakugambye dda nti kaakati awunya. Maliza era ayongera okakasa Mukama waffe Yesu Kristo nti nakugambye dda tokyalina ky'oyinza kukola. Omuntu kati yakamala ennaku nnya. Yesu Kristo kyava ayogera mu lunyiriri lwa 40 n'agamba nti Yesu n'agamba nti sikugambye nti bw'onokkiriza onoolaba ekitiibwa kya Katonda. Olwanamu olumu awo ne bajjawo ejjinja. Yesu n'ayimusa amaaso waggulu n'ayogera nti Kitange nkwebaza kubanga wampulira, nange namanya ng'ompulira bulijjo, naye njogedde ku lw'ekibiina ekinneetoolodde bakkirize nga ggwe wantuma. Bwe yamala okwogera bw'ati n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene nti Laazaalo fuluma ojje. Eyali afudde n'afuluma ng'azingiddwa mu mabugo, amagulu n'emikono, n'ekiremba nga kisibiddwa mu maaso ge. Yesu n'abagamba nti mumusumulule mumuleke agende. Bassebo ne bannyabo ebigambo nga mbiwunzika tulaba nti Maliza yali alemeddeko ng'ejjinja agaanye okuliggyawo. Bassebo ne bannyabo ejjinja lineeno lyali lirobedde Maliza okulaba ekyamagero kya Yesu Kristo kye yali agenda okukola. Njagala okubuuza ekibuuzo. Nawe olina ejjinja lye weezimbidde likulemesezza okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo, okulaba ku byamagero bye, kubanga okuggyawo kwa Maliza ejjinja kwe kwali kumusobozesa okulaba kiki kye Yesu Kristo kye yali agenda okukola. Ensonga endala gye njagala weetegereze nti Yesu Kristo yalina amaanyi n'obuyinza obusobola okulagira obulagizi ejjinja ne lyevuga ne livaawo. Naye lwaki ate ayagala abantu baneene abamwetoolodde bakole omulimu ogwo balijjewo? Kitegeeza ki? Nti mu kuwonako, mu kuvuunuka ekizibu kyo waliwo ekitundu ky'olina okukola mu bulamu obwo. Mukama waffe ng'anaabaako kyakola naawe olina okubaako ky'okola.
tokoowa kumwegayirira ku nkya mu ttuntu n'akawungeezi nga weegayirira Katonda bassebo ne bannyabo Mukama waffe awulira era waakuddamu. Naye njagala okuzzaamu amaanyi n'essuubi nga mpunzika nti Mukama waffe obudde bwe tebunnayita era ekiseera kye kituufu nga kituuse bassebo ne bannyabo ejjinja ligenda kuggyibwawo era agenda kuddamu okusabako. Nsaba Mukama Katonda abampeera omukisa okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Weewaawo.